Yamba polisi naye kuyambe. Nze nsazeewo okuyambako ku Uganda polisi empeera yange eri mu ggulu yo ne bweta nnyambe. Olunaku olw'eggulo polisi ya Uganda yavuddeyo n'ekirabo kya bukadde bw'ensimbi 20 eza Uganda. Ku muntu yenna n'agiwa amawulire aganaagiyamba okugituusa ku mutemu eyakola obulumbaganyi ku Pastor Aloysius Bujjingo obwatuuka okutwaliramu driver we, omukuumi we era omukadde w'ekkanisa. N'endowooza tutandike bwe tuti. Nga tuwunzika omwaka omukadde waliwo abaagalana abaafuna obutakkaanya nga balina n'omwana. Omuvubuka bamuyitanga Anodi Baba mutabani wa Brian Baba. Yafuna obutakkaanya ne mukyala we gw'ayinamu omwana era okukkakkana nga mukyala we akutta akasaaka mutunzi amusse. N'omukyala ne yetta ne baleka omwana ku nsi. Kiki njagala okutegeeza mu kyo nti olaba abaagalana abalina n'omwana basobola okufuna obutakkaanya obubatuusa n'okwesaanyaawo. Twalisoose ne tutunuulira enkolagana ya Pastor Aloysius Bujjingo n'omukuumi we era driver we era omukadde w'ekkanisa ennaku ezisembyeyo ebadde etya. Polisi nga temunnayonoona bukadde 20 musooke muwulirize vidiyo eno oba osanga emunaagimalirako nga mukwata obukadde bwange 20 nga mubunsindikira ku ssimu eyo gye ntaddewo kubanga munoonya bujulizi bubamala. Bwe baba abaagalana abalina n'omwana basobola okufuna obutakkaanya obubatuusa okweyisaamu ebisa ebibatwala emagombe. Mwalisoose kutunuulira enkolagana ya Pastor Aloysius Bujjingo ne driver omukuumi we era omukadde w'ekkanisa ennaku ezisembyeyo oba omwezi ogusembyeyo ng'akyali mulamu ebadde etya. Singa nkeera ku makya ne nkugamba nti mukyala wange afiiridde mu nnyumba naye nga naawe okiraba enfa ya mukyala wange erimu amatankane, olina kusooka kubuuza ku banneiba bano babadde enkolagana yaabwe ennaku zino eri etya. Omukwano gwabwe tegubaddeemu kigoye weezinga ennaku zino. Beni banneiba basooka okugamba anti ennaku zino babadde nga bayombayomba, anti ennaku zino babadde nga balwanalwana, anti ennaku zino kibadde bwe kiti ne bwe kiti. Enwiiki eyise omusajja yalumiriza mukazi we obwenzi ate nga n'omukazi alumiriza bbaawe obwenzi. Kakati okusinziira ku maloboozi g'owulidde okuva mu banneiba ku nkolagana yange n'omugenzi mukyala wange, eyo yeekuwa entandikwa okusalawo okugamba nti omukyala yafudde mu ngeri ya ttemu ate abadde alina obutakkaanya n'omwami we. Omwami we y'alina okubeera first suspect. Singa oba okola okunoonyereza ku butemu olina kusooka kwebuuza ono yasembyeyo kubeera n'abaani. Imagine senga yekolera itongo akeera n'afa nga ddala poliisi ekola okunoonyereza. Esobola n'okutandikira ku ssimu eyasembyeyo mukubirwa. Essimu eyasembyeyo mukubirwa ne bweba yabadde muyita banywemu. Essimu eyasembyeyo mukubirwa ne bweba yabadde mubuuzaako olina okukwatibwa gwe yasembye okukuba ku ssimu eyo. Bwe kibanga omuntu asembye okukuba ku ssimu y'omugenzi ne bwaba yabadde amuyita banywemu ne bwaba yabadde amubuuzaako nti obulamu, ate olwo omuntu eyabadde n'omugenzi mu kaseera k'okufa ate ye n'atafa ekitabangawo, oyo gw'olina okusooka okunoonyerezaako enkolagana ye n'omugenzi ennaku eziyise ebadde etya. Era osooke weebuuze singa Pastor Bujjingo ye yafudde, driver n'alama, driver ye senga akyali bweru, ani eyalibadde first suspect mu nfa ya Bujjingo? Si yalibadde driver. Then lwaki Pastor Aloysius Bujjingo si ye first suspect mu nfa ya driver? Muleke kwonoonanga ssente ya muyi wa musolo. Muwulirize ebigambo bye tubagamba. Bwe kibanga ddala ddala temuli mu mancoolo, bwe kibanga ddala ddala temuli mu kutuzannya jangu nkwekuli, omuntu gwe mulina okutandikirako okukola okunoonyereza kwammwe ye Pastor Bujjingo era nga musinziira ku kiri kyentandise nga mbagamba. Enkolagana yaabwe yeebadde etya? Tewali yasooza ku munne ennaku eziyise, tewali yasonga munne lugalo ennaku eziyise, tewaliwo yeewerera ku munne era n'amasimu ga Bujjingo gennyini galina okutandika okulumikibwa. Yes, Bujjingo mu wiiki eyo yakubira baani era baayogera ku ki? Era mulumike n'essimu za drivers ya receivingako yakubira baani oba baani abaamukubira era baayogera ku ki? Kankubulya Uganda Police guno gwe musango ogukyasinza okubeera omwangu gw'osobola okunoonyerezaako. Nkiddamu
Uganda Police guno gwe musango ogukyasinza okubeera omwangu gw'osobola okunoonyerezaako ne gukutuusa ku kinyusi. Bw'eba Uganda Police tesobola kukola kunoonyereza ku kino ekiri mu giraasi ne kigituusa ku kituufu, then tetulina police. Era bw'eba egamba nti erina kukuuma bantu na bintu byabwe kati mpakana. Kubanga tojja kusobola kunoonyereza kyabaddewo budde bwa kiro nga kino kikulemeredde ekiri mu glass ekyerambye bwe kiti kw'osobola okutandikira okunoonyereza. Njagala nkubulire nti ewali omukka tewabulawo muliro. Ate abangi we basonsa olugalo bwe kitera okwabikira. Mwalitandikidde ku Pastor Ozias Bujjingo okukola okunoonyereza. Kale katugambe si ye Mutemu nga nammwe mukirowooza. Naye bw'aba Pastor Ozias Bujjingo si ye Mutemu ate gwe muyina otandikirako okufuna amawulire amatuufu okutuuka ku Mutemu. First of all, Pastor Ozias Bujjingo yakola statement n'agamba nti nagwa wansi olwagira nenvaayo abatemu nembalaba nembagobagobako mbatomere waakiri nabo mbatte. Kakati abo be yagoba be baliwa ayinza okuba teyabeetegereza. Naye mu Uganda Police waliwo abantu abasobola okukuba skeeti z'aba suspect nga kano ke mwakuba mu nfa ya Felix Kaweso oba mwakakomyawo ako. Kakati Pastor Bujjingo annyonnyole ekika ky'abantu be yalaba okusinziira ku maaso ge ye ge baamulaga nga waliwo ali mu kusiiga mpola mpola, then ekifaananyi kijja kuvaayo waakiri nga kyefaanaanyiriza n'omutemu omutuufu. Kuba ye kennyini akugambye nti bwe nasituka wansi w'emmotoka nagezaako okubagoba kubanga abatemu nabalaba waakiri nabo mbatte tugende nabo, Mukama yampa obuvumu. Kati oyo Mukama yamuwa obuvumu okusituka mu mmotoka era nkakasa yamusobozesa okulaba bulungi abatemu n'abeetegereza kubanga jjukira Bujjingo ebintu bye byonna abinyumya nga byali faster. Neneesumulula omusipi nengwa wansi nenvaayo nembatunulya kitegeeza engeri ye gyakola ebintu mu ngeri eri faster yasobolera ddala bulungi okulaba abatemu. Kakati onoonya gwowa miliyoni 2 akutuuse ku batemu kyokka nga ate gw'oyagala okuvulanira afuna obwenkanya omuntu eyawonyewo kaawonawo waffe ye yalaba abatemu, then bw'oba okwatira miliyoni 2 ozimuwe akulaga abatemu. Bw'aba teyabeetegereza bulungi, Uganda Police erimu abakugu abasiiga ebifaananyi okusinziira ku muntu kyannyonnyola nga bwe mwakikola ku Kaweesa atandika okunnyonnyola nga waliwo asiiga ebifaananyi ono asiige ojja kwesanga ekifaananyi ky'abatemu abatuufu kivudde temutumalira budde. Guno gwe musango omwangu ogw'okunoonyerezaako kubanga gw'oyagala okufunira obwenkanya ate yakuwadde entandikwa. Amanyi wootandikira katakati either nga gwe wennyini oyagala kutaasa Pastor Bujjingo obanga yeeyatta omugenzi oba ng'oyagala kulyaza amaanya Pastor Bujjingo aleme funa buki bwenkanya kubanga ye yakusimira omusingi. Waliwo kye tuyita twakiyitanga lutya mu lubimbi twakiyitanga tutya ekigambo ekyo kinvudde mu mutwe wano we bakomekera. Kale kankozesa omukeeka ensandaggo. Yakuwadde ensandaggo kw'osobola otandikira okulukira omukeeka. Ate essaawa eno olaga nti toyina ntandikwa wabula oyagala kubuuza abantu bataaliwo abamanyi amayitire gwe kyotegeeza nti abantu bonna abaali awo abatemu baabategeezako nti tugenda kujja. Oba eriyo omutemu ajja n'akugamba nti enno wano tugenda kuttawo omuntu ekiro kya leero. Kakati then bantu ba bulijjo ki b'oyagala okubuuza nga ye yennyini gw'oyagala okufunira obwenkanya akugambye nti nina wootandikira. Nkugambye either ng'oyagala kutaasa Bujjingo oba ng'oyagala futyanka Bujjingo aleme kufuna bwenkanya, naye nga ku Bujjingo kwennyini kw'olina okutandikira okukola okunoonyereza okusooka. Nkiddamu ku Bujjingo kwennyini Uganda Police nga ddala kituufu oyagala kuwa Bujjingo obwenkanya, ng'oyagala kuwa mugenzi w'enkanya, ng'oyagala kulwanyisa butemu mu ggwanga, Bujjingo yennyini yali badde ali munda. Si nsonga oyinza okuba omutiisa amaaso nga toyagala mumutwala mu kaduuku, mumukuumirawo ku police side. Mumukuumirawo ku police side, mumuwa akalumuke, mutandike omubuuza ebibuuzo ku bibuuzo, mumuteeke mu interrogation room. Mujja kulaba nga byayogera tebikwatagana. Olaba ffe bayeekolera abatasomangako bwa detective tumuleetedde okwogera ebitakwatagana. Tumuleetedde okwogera nga buli statement gye yasoose agijabululamu eddako.
Gyayogedde mu eddako agijabulula mu eriddako. Kakati oyo omusajja emumukwata obulungi mulina Omutemu. Bujjingo emumukwata obulungi mulina Omutemu. Frank Gashumba avuddeyo n'akola statement leero. Mbu pastor bwe yavuga n'agenda emulaga essaati yali ejjudde omusaayi. Naye bambi omusawo w'ekisa n'agimugjamu n'amuwa essaati endala. Era baamukuba ekifaananyi nga teyeeteesetese teyakigendera ndi bamukuba ekifaananyi. Ekibuuzo ekisooka, essaati y'omusaayi bamala gagisuula ekyekizibiti? Kubanga eno keesi eba sensitive. Musawo kyoyo atali mukugu eyasuula essaati y'omusaayi ng'ate ga masasi si kabenje wabula nga masasi. Ekirala, ye Bujjingo baali bamutegekeddewo fitting eyamutuuka bw'etyo mu ddwaliro. Omusawo obudde obwo yalinawo essaati gy'amanyi nti etuuka Bujjingo kubanga Bujjingo agenda kujja nga bamukubye amasasi. Ekyokusatu ekifaananyi. Njawulo ekifaananyi kye bakubye nga teweeteeseteese n'ekifaananyi kye weeteekeddeteekedde. Bw'oba otunuulira Pastor Aloysius Bujjingo mu kifaananyi ekyo yakyeteekerateekera oba babba kibbe bakimukuba tamanyi. Ekirala, Bujjingo gwe mmanyi osobola okumukuba ekifaananyi mu nsonga ngeri eri sensitive n'otakwatibwa. Kakati Uganda Police mutandikire ku yakuba Bujjingo ekifaananyi nga tategedde kale. Era ne Bujjingo asuubinga ono yamukuba ekifaananyi nga tategedde kubanga mu bimu ku bimwokya mulimu ekifaananyi ekyo. Mubuzeebuze bajjega bannammwe. Ate nabagamba muli bajjega nnyo okubuzaabuza abantu ba generation yange. Muli baje nnyo okuzannyira mu bantu ba generation yange. Anti Pastor Bujjingo bannange essaati oli we bamutwala emulago ng'essaati ejjudde omusaayi yonna ne bambi Nansi eyamukolako yali wa kisa nnyo n'agimugjamu n'amwambaza endala. Eriwa essaati ye eriwa ba detective on duty. Essaati ye eriwa era dokita oyo atunnyonnyole. Yamanyako nti Bujjingo bagya mukuba amasasi ku olwo n'agenda mu katale n'agulawo essaati emufiitinga n'abeera nayo we yajjira n'amwambula ey'omusaayi n'amwambaza eno. Ekirala, ekifaananyi mbu babba kibbe bakimukuba tagenderedde. Kiri kyeyayagala n'okumwenyezaamu? Kiri kyeyayagala n'okumwenyezaamu? Musobola okulimba naye si bantu nga ffe. Eno generation ndalamu. Gashumba olunaku olw'eggulo yapositinze ekifaananyi ky'omuvubuka gwe baakuba emisumaali. Bwe bagamba people power bamukubye emisumaali bannange bano balijja mu buyinza ate bagenda kubeera babi nnyo. Tubamanyi bantu mmwe tubamanyi muyinaayina naye mututta mutumalawo. Osobola otya okumanya Omutemu n'omuleka ayineeyine bw'ali tutuusaako ffe obulabe? Omuntu omubi n'omumanya n'omuleka mu society nga toyina obuyinza obumujja mu society nga mugamba nti yemmwe gavumenti nga mukimanyi nti ono ye yakuba ono emisumaali naye nga yakuba ono emisumaali akyayinaayina ng'era okyeyita gavumenti. Tubawadde olukusa mukwate yenna eyafumita omwana oyo emisumaali. Wagamba gavumenti yo eri steady era yesinga buli kimu kiri okke. Kakati inti n'otuuka okukola okunoonyereza okumanya Omutemu ng'ate togenda mu mukwata. Singa tubeera mu kisaawe nga nsamba mupiira ekiruubirirwa kyange kiba kyakuteeba. Sisobola kukulukuta na mupiira nga ngujja mu bookisi eri nguleete paka mu center nguyingize bookisi yo n'entuuka ku goal omupiira n'enguleka. Kati naffe tubuuza ekigendererwa kyammwe mu kunoonyereza abafumita omwana oyo emisumaali then kyali ki? Kuba ngambye abatemu obamanyi oba bamufumita emisumaali obamanyi then lwaki tobakwata? Ekigendererwa kyo mu kunoonyereza kibeera kyali ki? Frank Gashumba, ekigendererwa kyammwe mu kunoonyereza kibeera kyali ki? Gashumba, ofuna obuvumu obulekawo afumisa omuntu emisumaali nga wafuna obuvumu obujjawo Jakana Nadduli eyali ayogera obwogezi. Ofuna obuvumu obulekawo yafumita mmemba wammwe emisumaali ne bamukomerera nga Yesu. Ate at least olekawo eyasse omuntu naye ono yafuula omuntu Yesu n'amuteeka mu bulumi obungi ye n'omuleka. Ne Jakana yagamba nti bannange kino ye n'omugjawo. Kwegamba gwa kunyonyogera lwokaaba
wabula lwe bakuba ate lwoseka oli mugwi wa ddalo ate gwe opinion yo mu nsi eno tekyetaagisa tokyayina ky'olina kubaako na kwogera wafuuka ekitagasa olaba wasobola okulingiza omwana w'ebbina n'oliraba nti liriko 3 kakati gwoba tolina kyotugamba eyalaba ne kuweerereba omwana wo ow'obuwala ng'amaze okukula kubanga omwana wo ow'obuwala watuukira okwekuba 3 ku bbina aba akuze nga gwe taata n'okumuzira omuzira yadde okulaba kawaleka ak'omunda kattaajiri yadde okulaba kaleegake naye gwe wasobola okusoolooba n'olaba omwana wo ng'ayina 3 ku bbina kati gwe tolina moral authority eyogera kubanga wakyaliwo ne possibility ezikufuula eyakozesanga omwana wo awo nvuddewo saagala biyingiramu nnyo bya kizadde Senkubuge yabadde ku Spark TV olunaku lwegunaga omusumba alina obulumi omusumba Bujjingo bwalimu tebunnyonnyolekeka era mweyongera omumusabira buliwa ne Senkubuge naye wafuukira ddala kiddiikuula ate Senkubuge olunaku lwe wakkiriza okutuula ku seti ne full figure lwe lunaku lwe wayiika amayinja nkiddamu olunaku lwe wakkiriza okutuula ku seti ne full figure lwe lunaku lwe wayiika amayinja era kyekivumo ekyali kikuvumiddwako ekinene ennyo kutuuza na full figure omuntu bwakutuuza ne full figure Senkubuge n'obukugu bwo n'obwa Senkubuge bwo nga yeggwe akulira Soloti Media. Imagine nga Soloti Media eriko programs nyingi eriko abakozi bangi naye akulira Soloti Media ne bamuleetera full figure atasobola dde okuwandiika erinnya lye atamanyi bigambo kibirina kuyita ku mpewo biki ebitalina kuyita ku mpewo kyekivumo ekyali kikuvumiddwa era gwe opinion yo mu public nayo tekyetaagisa kubanga bw'obeera mata baagasuulamu empeke y'otunnyo ne gafa nsumba alina obulumi bannange musumba buliwa mutima ku mubiri maaso obulumi buli ludda wa nganze tochi yange gezezzaako okubunoonya bubuze era bwo obulumi buvaawa ku muntu gwe yettira bagenda kunyiiga abanopo bebamanyi abatemu andi temu balaba bakudaalira mu nfa z'abantu bakudaalira Franka sente zalwe yafa lwaki temwakwata Bujjingo kuba naye yayogera naye yakudaala yasinika umalo yafa omusajja oyo yavaira n'ayogera lwaki temwamukwata then lwaki ffe bwafuna obuzibu ffe temwagala twogere nga ye ali katuuti ka Mukama alina obuvumu obwogera ng'aduulira abafudde nze ali ku ssimu yange nneme kuwa opinion yange gammwe muyina okuwa opinion zammwe mwekka mwe muyina okuwa opinion zammwe mwekka waliwo ekijjaso bakiri kulanga brigade kiro kye nnavumye eggulu kirina ensinga eno kuwera efuuti kirina ettwe likiringa omugaati we gwewetera kirina obunnyo bwasongola buti obuso bulinganga obwa ttimba buli ayogedde kagenda kugwani gw'otiisa mbu buli omu akole gw'alina okukola nze ndi mujaasi sisobola kujja wano ne mbuulira kigambo kya Mukama buli omukola gw'olina okukola lwaki kati nze ogwange gwa bwogezi gwe lwaki oyogera tolaba nti naye wamenya amateeka nze wammanyira ku kikukwogera gwe naawe nakumanyira mu magye sigala eyo mu magye nange nsigala eno ng'omwogezi ojja mu authority ngana okwogera ate gw'oyogere gwe atali mwogezi buli omu nga bwe wayogedde akola omulimu gwe buli omu asigale mu layini ye toddangamu kutiisatiisa bantu kati Bujjingo ku mugongo gwe kuliko akalambo buli wanadda wanzita buli watambulira wanzita kati abonaabona naffe abalamu kyokka nga waliwo olutalo olunene olw'omuzimu olw'omulambu ali mu kubonaabona naffe balamu nze ngamba ate ffe yali twesonyiye kubanga ku mugongo gwe kuliko akalambo aba ali emmere wanzita agendeko mu kinaabiro wanzita agendeko avuge emmotoka wanzita ate Bujjingo agenda kuba avuge emmotoka lunaku lumu ajja omukulu amwesimbe mu maaso ye kati ennaku zino tebavuga muvuge bajja kuba bamuvuga omukulu ajja amwesimbe mu maaso Richard gw'atageya kuswaza wanzita
alika akalambo ku mugongo kagenda kamutambulirako kakati awe kirina ye nga tukyalandagga kuno nakuli akyogerako si yakireeta singa Bujjingo yafudde omwagalwa wange kabiri nage wange Suzani Makula kyabadde kimuleseewa kubanga mu Buganda obufumbo ye mwana mu ddiini obufumbo ye mpeta Suzani Makula ku bibiri ebyo tayinaako na kimu kyabadde kikulekawa terono bagojjo tokozese ettongwe ettooke awo toyinaawo mugabo kubanga wakamiza embuto wazijjamu nnyo Suzani embuto wazijjamu nnyo ng'okyali mu kasino olowooza sibimanyi tine bossi wange nga Gamelian yakusonseka Pastor Zoromboka olowooza sibimanyi mbuto zaavaavaamu kana akaliwo kalira omwana abuze kyokka mu Buganda obufumbo ye mwana nze kankubuulire ensi ne bwe ndigiraga nti ono Nawume gwe njagala ennyo era gwe nnina mu nnyumba gwe ntinka naye ku buli ku mukolo gwe mbeera naye naye bwe nfa ekika kigenda kunoonyaayo maama waalamula maama w'abaana ne tuba tubadde tetukyali ffenna ne tuba tubadde twayomba ne tuba tubadde tekyakolagana bagambe nti nedda abaana tebagenda kuyonkera bweru olw'okuba tuyina ono mu nnyumba n'abagumba agenda okujjuza toyifuluma maama w'abaana ajja akole ki ayingire Suzani Makula kino kikulekawa toyina mpeta toyina mwana mu ddiini obufumbo ye mwana mu Buganda oba mu byobuwangwa mu ddiini obufumbo mpeta mu byobuwangwa obufumbo ye mwana ku bibiri ebyo oyina kati tandika nno okufuuka ndya byange ngenda bba ssente ozimpeereze nze nkuteekereteekere eno tandika okukuula omusajja ssente ebiweebwayo nyakula eza Pentagoni nyakula tandika okweteekerateekera amagenda gomanyi kati bino ebintu mbikola lwa kuyamba ggwe muwala kuba naawe oli mukazi eyali yeegomba ebirungi nga tolaba ono abirina atazza akutuukiridde ne bwe mba nze nga nze nali ggwe nali siyinza kugaana naye ono zeewo okyawo ojjeewo okyawo singa yafudde ate obubone obukulaga nti kati katugambe babadde balumbye mulumbe gwolowooza abalumbaganya abaseddekezi bo baamaze tandika okweteekerateekera essimu yange ogiraba kweriawo basente weereza nkuteekereteekere kubanga awo toyinaawo kako yadde n'aka buli kintu kya Teddy Naluswe n'abaana be gwe otwalibwanga malaaya y'omugenzi in case kyabadde ng'obulumbaganyi obwo yabugendeddemu oba otwalibwanga malaaya w'omugenzi kubanga so singa mukyala w'omugenzi kubanga ebikufuula mukyala w'omugenzi mwalibaddemu empeta ku lugalo oba mwalibaddemu abaana ku bibiri ebyo toyinaako na kimu kikulekawa maaku kikulekawa sweetheart olaba we wabadde oviiriddemu awo Mukama yazzizza bibye sweetheart Mukama aba yakuwadde chance ey'okubiri ebiweebwayo atta za Pentagoni atta kimu kya 10 atta ndobolo atta ki buli ezijja jangako 30% ye y'okweteekerateekera akaseera akazibu ate teweerabira nti n'obulumbaganyi buno bukyayinza obuwunzikira mu ggwe ng'omusajja yakkooye ne kino kino ekiriwo kikyayinza obuwunzikira mu ggwe kubanga era tubalabye bangi nnyo abakyala abasse babba baabwe era tulabye nnyo abakyala abasajja abafudde ne bakiteeka ku bakyala baabwe muyinza n'okuba muyina oba Bujjingo ayina baatakkaanya nabo kangeze nga Bujjingo abadde ayina kaŋŋambe baatakkaanya nabo obanga ggwe kennyini ng'omuntu olina b'otakkaanya nabo abakuwalana bwe bakola obulumbaganyi ku Bujjingo wali nga baaluse sitoole yaabwe naye ng'egenda kuwunzikira mu ggwe ogiddawa weebeereremu sweetheart tibyo bye byange abaniwandiisa muyiteko keeno buli ayina ddiifu ng'atoonyirira tolikanga abaana